Okunoonyereza ku kusaasaana kw'akawuka ka mukenenya okwakolebwa minisitule y'ebyobulamu omwaka oguwedde kwalaga ng'ekibuga Fort Portal bwe kyeriisa enkuuli mu kusaasaana kw'akawuka kano n'ebitundu 14 ku 100 waggulu kw'ebyo eby'eggwanga lyonna ebiri ebitundu 5 n'obutundu 5 ku 100. Abaikazi kiine nk'okwo kikututalibaniza kandi nikiswaza n'ibara lyaitu ly'abaikazi aba Fort Portal kuba buli muntu weena hano naaturora nk'abantu abarwaire buli muntu weena okwa narubata mutano bamuranka omurwaire, which is not the case. So twina tusaba Ministry of Health egende muno mu data zaayo kwetegereza. Olwaleero ng'eggwanga likuza olunaku lwa kalimpitawa, emikolo emikulu gitegekeddwa ku mbuga y'obukama bwa Toolo emuchwa mu kibuga Fort Portal. Ya in out kasese fort etasise ebintu. Abantu ab'enjawulo boogedde ebyo bye basuubira ebiviirako okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya ng'essira balitadde ku bantu abatayagala kwambala bupiira n'abalala obutamanya kubukozesa. Abasajja be Fort Portal ebiseera ebisinga baagala nnyo okusooka okuyisaayisaako oba okusooka okuba ng'ateekateeka omukyala nga tayambadde kapiira. Y'ensonga lwaki tukizudde nti be bakyasinze okuba nga balina akawuka. Nojja kumukwasa akapiira n'abanza n'amagamaga. Who is besides me? Kabalando ampimpire kondomu. Baitu noyeganya kula nohimba kondomu. Nyenkya nojja kubuta kweganya kuleetera ebbeeseni oli mukutanaka. Mu birala bye banokoddeyo be bavubuka ensangi zino abatayagala kukola ne baagala ebyamangu. Ndaba kijjira wano ba youth tebakyejumbira nnyo mu kukozesa akapiira. Oli akulaba yakwagadde n'agamba agwonyirira nyinza okulya bwentyo ate okusinga ennyo abo abanyirira be baliko obuzibu. Torozera abasajja bakuru nibagonza abaisiki bato kandi torozera n'abakazi bakuru nibagenda n'aboojo bato habw'okugamba ngu balina sente kandi baba bihabihire n'ebintu. Babakulembeze b'ennono mu bukama bwa Toolo bagamba nti okulwanyisa akawuka ka mukenenya buvunaanyizibwa bwa buli omu era nga bo omulimu guno bagubakanako dda. Genda mu irwaro n'ahandi babanza kukora test, so bakora massive mobilization y'okurora abantu baitu ne beekebeza. Ebitongole by'obannakyewa wano we bisinzidde okuteeka gavumenti ku nninga egyewo ssente z'emisoso ez'okukebera omutindo gw'obupiira. Tulina okusaba eri gavumenti through the Ministry of Health okubanga batugondezaamu ng'aba partners abasupportinga in this area okubanga costs ezo tukolaganira wamu okubanga condoms bwe tuba tufunye donations za condoms zisobola okuyingirira obwereere kubanga ziyamba ffe ng'Abannayuganda. Omukolo guno gujjumbiddwa abavubuka era basoose kusomesebwa ku nkozesa y'obupiira. Itwe tukwetaaga kubanza kuhinisa n'ogijwara otyo ogisika oginyiga kurungi erugayo kurungi